Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Farida bikobirege manya gange olwaliro mbeera mu studios n'omukulu mukose Anthony ate tubeera ku program The Mighty Drive akanyomero obuwangwa n'ennono. Omugenyi waffe ow'olunaku Muzeeyi Sebutinde Apollo wali mu studios tugenda kubanga ate tunyumyamuko nammwe tuyigira wamu nze Eva mbakubiriza okwata peni n'olupapula kubanga Friday ebeera yakuyiga tunyumya ebintu bingi nnyo ebimu obanga obeera tobiwuliranga nako so ng'ate nno bya mugaso eri obulamu bwo. Akati mweno wiiki twawuubako olubu lw'ekigere ne tukyalirako embuga ya Walumbe sides eri Ettanda tugenda kumanya kifo kino kya nkizo ky'eri Obuganda emisoso gyakyo egikiriko n'ebintu ebirala ebiri side so nja kukubiriza nnyo ebeerako mukwano yita mukwano gwe Baganda bona abaana bene eno program yaffe eyigiriza munange tevuma ate tewemola tetyoboola
kubeera kuyiga omwana we ne wabeera wa myaka 6 atuulako n'ayiga kubanga tubeera ku buwangwa bwaffe obuwangwa tebusosola myaka munnange so muteerako oba wa myaka 6 oba wa myaka 7 programu yaffe ekating across naye nga mwasuze mutya katusuubire nti muli bulungi omwezi tuli mu gwakutaano omwaka tuli mu 2023 tutambudde mpola mbaaniriza kansooke enyanirize omukulu mukose Anthony abalamuseeko then ayanirize omugenyi waffe mu butongole. Abalabi baffe abalungi mwasize mutya gwe wenna atukereddeko nange bwakedde newankubadde tibukedde bulungi nnyo mukyala mukulu angenzeeko era oluvo wano nziruka buddusi kuzika kwa leo saa 8 jjajja wange jjajja mukyala angenzeeko so siri mu mbeera eri naye nga tujja tambuza tekigaana oyamaze oluwalo lwe mbeera ya nnaku abadde mpaji nnyo mu bulamu bwange naye bwe bamutambulira so ekiro kya leero kikedde nga siri bulungi n'akamu n'aketonde naye kodde bakagwa mwena abakateza amaiso n'ebiwaito ninze mukose Anthony okuba nga mbatuusa ku programu y'enkya ya leero muŋŋamne nanirize muzeeyi Sebutinde atulamuse ku muzeeyi Sonesa okulaba zinsinzo basanga kasulenti ejja wiiki gigeze bulungi gyo twagitambuza era tuli bulungi mwe tuli bwe tutyo kati kitulega ate emitima abawumuze bakomewo kuwumula ensawo era kuwumula nsawo okubaliisa nakyo si kyangu ebintu byonna mubeera bansi yatagala naye nga weetuli pola otherwise kansubire nti n'abantu ebintu mubiraba mutya wayi nga bwobiraba wiiki eno eriyo minisita gwe bakubye amasasi omukuumi we naye omanyi mu Uganda oba kalcha yaffe naddala mu Buganda ne mu Busoga enjira sijja zoogera nnyo tetujaganya kufa kwa muntu nibabanga abadde alina ebitagenze bulungi naye simanyi oba ffe abantu abaweddemu ensa oba tukulembedde batumazeemu ensa oba bitusiddwa ku bantu byamazeemu ensa ekisinze okuleeta obuzibu infact wentuukidde wano ekintu ekyo nti kugambye nti abantu okumanya kukyali kutono nnyo ate abantu abali mu key positions tebafuddeeyo kukwanagana n'abantu baabwe be babeera nabo ti abantu abo abakulu balina mistake olumu ze bagenda ne bakola batambula n'atambula n'abaana bakuta ebisi bakuumaye n'abalaga jjaliro balabajira lidde we yali badde agamba nti atusitopingako wali ka woteeri n'atula ne basajja be ne banywa caayi bulungi ne bayingira mu woteeri ne balya emmere n'abannyonnyola embeera eriwo tebabifaako lidde so oyinza okuba nga gwe sente ozifuna naye bano n'obalimbalimba ne bupinati mu mbeera kubaliisa obulungi wano wali abantu n'olulala awo waaliwo okwekalakaasa oba ku paalimenti waliwo awo beekalakaasa abaduleeva omuntu tekimugaana kuvugisa musajja mumoloka paka mbaale ye n'ayingira mu woteeri n'alya n'abunduguza n'adda mu moloka ne bavuga oli enjala emuluma ne dureva yennyini amuvuga so obulamu bwe buli mu mikono gyaki kati ezo ze mistake abantu abasinga zibakola nze nabeera ne mukama wange nga tutambula naye nga first priority up to today musajja mukulu kati akuza ali 70 emmere ne bwogenda kati essaawa zino neŋŋenda nga anywa caayi wakiryampaako haafu naga apolo nnyo ku caayi neŋŋenda oba ku lunch time nga baleese emmere era mpaako naye abantu kubanga kyokolaba nti abazungu bagenda ne batukozesa mu mirimu first priority kulya nga ne sente tezinaba kulowoozebwako kulya era kyobalaba ogenda ku dining n'ogenda banga mu banka ne bulaba abakozi ba banka obutabba babawa breakfast first class
buli kimu kye baleeta ku lunch time first class omuntu n'alya n'akola ki n'atawankawanka ne bw'abanga ssente entono naye nga alya bulungi akola ki akuuma omulimu era kyobola nti abantu abamu babakozesa ne bakaddiwa gavumenti ezedda zaalingawo omuntu yavanga ku university ennyumba agenda na keesi ye mu nnyumba fridge mweri tv mweri buli kimu kyonna ng'eyo department erabirira ebyo ki naye kati abantu tebafaayo kyovudde olaba nti bafunye obulabe kubanga training y'abantu eriwo okuva ebintu bwe byatandika okwonooneka since NRM come to power ebintu byatandika okwonooneka abantu ne babeera nga balagajjalirwa so ebyo era nabadde ndaba naddala bannaffe baganda baffe abali mawanga g'ebweru naddala mu kyondo ky'abawarabu nga bajaganya nalabye bu videos obw'enjawulo nenda messages ez'enjawulo nti ono minister ndowooza yakozesa bubi kankigambe bwe nti ofisi ye n'abagamba nti gwe omuzadde atagala mwana wo kufiira mu buwarabu tomusindika like mbwe abaana like oba weeks 2 emabega mbwe ne bakuma ebyoto ne bakuŋŋaanira ku mitimbagano ne bakola conference naye nga yakusaba nga bagamba okay naawe omuzaddewo ayite mu kye tuyitamu abaana bo sala yabadde mpanvu nabali akavidiyo nga abaana basaba naye nga balaga nti twagala gwe abazadde bo abaana bo n'abazzukulu bo bayite mu kye tuyitamu wayise weeks 2 bodyguard namujja mu budde kiba kitegeeza nti ye yakirozezzaako kati abaana be bali mu bulumi family eri mu bulumi nti ebiseera ebisinga bwe tuba mu bifo bino bye tulimu tubikozese oba tusengejje omanyi buli obeera omukulembeze wabaawo ebigambo bye tulina okwogera newabaawo ebigambo bye tulina kwogera nti waliwo ekigambo kyengambo omumbejja nga tuli babiri oba kyengambo zeyise butinde niwe kimunyiiza manya kinyiizizza ye ng'omuntu naye nebaayo ekigambo kyogera okwogera nga kiga kunyiiza abantu bonna ng'ate okyogedde ng'omuntu atunira ofisi yo nga balina obuvunaanyizibwa obwo so nze ndowooza nti oba oliawo naffe kyo kiwa abokuyiga abasigaddewo nga tukyabibalamu tusengejje nga ebigambo abantu kye balina okusooka okumanya bejjemu enteekateeko y'omuzungu gye yakola ki bamanye nti waliyo ate ennono waliyo ki waliwo omuntu oyinza okusanga kati nga ka apolo kati nga kanze abamu nga bwe bampitaga kasebutinde naye nga omuntu oyo ali very powerful gwe n'omuteekako olujereegerezo n'oyimirira mu baana b'abantu n'otandika okwogera kati ng'omukulu oyo bwe yayogera n'atamanya nti ate abantu bali balina amaanyi mayitirivu omuntu ayinza okugamba nagayo kale just kyovala bagamba nti kamwa kabi n'omunaga nti kale ffe tuli eno tubonaabona gwe olw'okuba otambulireyo muzimpe enkoni bakulabirira bulabirizi naye gwe naawe n'oteekubamu tooki wajje nava kubanga buli lwe tuba tukola ebintu olina okusooka okwebuuza nzaani navaawa katonda bwampadde kino lwaki njogera bwe nti kakati ezo zonna mistake zibeerawo era abantu bangi bakyafa kubanga n'abazungu tebategedde nti africa eyinza okusipiininga n'ekyuka nti kye baali bagikoze nti primary excitation yayo baali bagitta kati bo ne bayimirira mu secondary ne beegulumiza ne bakola ki naye time etuuse ne tuddayo ku zero ku oscillation entuufu ne tulinomalizinga delta emundu zivuga babakubye bagudde empawa ekyuse so kati mu mbeera eyo mutukkirize tubalamuze gye twagenze so tusooka okwebazamu bategeeza nti programu yaffe yabadde sponsored waliwo yatuwadde amafuta n'atukolako ku byokulya n'atukolako ku buli kimu bannange watukoze obulungi obutagambika tripu yaffe teri yemulugunya kulu yagenze nti oba tetwalidde oba tetwatuse bulungi era twebaza mwenna bwe twagamba nti bana mutukwasizeeko tujja balaga ebifo ebyenjawulo era tusiimye nti at least mutandise okuvaayo naawe oli eyo tetukyugaana oyinza okubanga ku mundi guli tewasobodde naye obanga oguli osobola obanga wali agadde tulina enamba 2
bwezako obusobozi bwonna otegeeza omugaso gwabwo because ebintu byeyanjawulo eyinza okugwanga mujje eyinza okuba nti bannange musagulire oba n'ogamba nti sukali wamuzeeyita butinde era tweyanziza tweyanziza nyo tweyanzika n'abalala bwe mutyo muveeyo bwe mutyo naffe omuntu mwennyini oyo yatuwadde akafu n'agamba nti abakamera abomucontrol room n'awokuseeti bambi tweyanziza nnyo mukama waffe nnyo nyini ddala weebale nnyo weebale ddala bajjajja bongere okusagula bajjajja bongere okuwa n'ebyotasabye naye naawe bw'oba osobola enamba ziri bbiri emu eri 0702 9 oba 9 ne 0.376 then MTN eri 0783 0 775 gwoziweerezaako oweereza aka message kuba ziri ku WhatsApp ezo enamba n'ogamba nti eyo ensonga bweti eyo netuzigatta mu bintu ebyenjawulo because buli kintu kigenda wakyoka bwebanga sukali wa mumbejja ngamba nti osukali wa mumbejja oba wa mukose oba wamuzese butinde oba yadde ku kamera oba mu control room netubanga tutuusa gye bina okugenda so mwebale nnyo mwebale ddala andina obujulizi wa mirundi 3 so tubuyiseewo omu yagala wa muzeeyi ng'ebintu visa yagana ey'Obungereza yampereza ebifaananyi nga weeks byabega ali Bungereza nga n'omulimu atandika June 1st kwegamba ye ekkubo baali gudde so abantu bwe bati batusindika n'ofunayo kyofunyeeyo bw'okoma n'otubuulira tuddamu amaanyi omu yagenze mu America ye wa gwanga mujje yakoto bitu gwanga mujje ng'ebintu byesibye olwo bagira bwati nemukuya kwembasa essimu nebisumuluka omu ye contracts agoba ngobe ali byakuzimba naye contracts zo zijja abakozi ayina batono okusinga ku mirimu gy'alina obungi so ndowooza ekitulizaamu amanya tumanya nti bwe tukola ebintu bino netugezaako okubayambako oba okukwasizaako namwe abakontribuze gwanga mujje okulaba ebibalanga bino kituzaamu amaanyi netumanya nti ensonga gyetuliko nsonga nkulu nnyo ekyokubiri kamba njulira ekintu kino ensi tebangako boda eggwanga lyaffe lya mukisa nnyo n'olwokuba nti libadde lyakola ki yawagamira lyakwatibwa kwegamba ng'empagi akasolya kakola ki pole shift kyetuyita pole shift kati nga tetutegeerwa tetukola ki tetutegeera era waliwo omwami omugwe nali njogera naye mukwano gwange so nakati yazaali kuno naye namugamba nemugamba nti bagenda n'abakazi abazungu bagenda okutandika okufuba okulaba nti batandika okutuganza batandika dda nga beeyunidde abasajja beewaffe wano tukyalinamu abaami kubanga bo batumanyi ate bo bwe baba batunuulira ekintu tebakitunuulira wano ku nsi batunuulira waggulu emunyenye ne balinda ne solo omuntu gwayogera naye obwongo bwe buli butya wakozesa telepase ne buli kimu kijja kuta buli kimu kijja kukola ki kijja kuta naye abantu bateekeyo obuvunaanyizibwa obw'okudda eka n'okunoonya ensozi zaabwe bajja kulanga buli kimu kyonna kyetereza kyokka kubanga already tukoze kubanga ekintu kye bayita waliwo ekintu kyenjogerako abantu ne bakirabanga ng'ekintu ekyokuzanya tiffe tuli ku pivot ne crown wheel pivot neki ne crown wheel pivot nga yenjuba crown wheels stars kwenga bibi technology oyina mu motoka bamuteekamu mu differential system biki n'olwekuba nina abantu babadde tebabikola ki tebamanyi nti no bo bawoza gundi yakola political science tetukyamusoma
abatuwa olugendo lwaffe olwatutwala Ettanda bye twayigayo nammwe tuyigire wamu. Omukulu ali mu byuma tukole obulungi obutagambika. Abalabi banga bagwanga mujje fenno munnaffe bwe tusuubiza tutuukiriza n'olwaleero nno twesiza mu ddene ne tujja tuvisitingeko kye bayita ennyanga za Walumbe oba empuku ya Walumbe. Wano wendi wennyimiridde bayitawo Ttanda ku mbuga ya Walumbe oba ennyanga za Walumbe. Tugenda kumanya kifo kino kyajja kitya okuyitibwa bwe kiti era lwaki baliyita eddwaniro. Munnange bagenda tuwa omuntu omukugu oba abiruddemu agenda kubanga ate abitunnyonnyola bulungi nnyo ekifo kino n'enkizo yakyo. Munnange no kigambibwa nti abantu bajja eno eddala ne bamalirayo ebbanga myezi 3 kwena era nga balina ensonga zaabwe. Gwe nno munnange akyanyoma kalija tuulako weekalirize. Kigambibwa nno gwe munnange otaba tunekedde gw'omukyala ali mu bumpi manya mpale eno toyingira ate munnange naawe abeera eri ewa musoke naawe tojja. Ate nno munnange bakigambibwa nti akafo kano akali akasolo kafa ak'eggwanga nako tekakolerako neddala era bagamba mbuno n'abakyala abakulidde wano. Munnange bw'okulira wano n'ozaalibwa wano gwe tolya nkoko ate tolya magi bw'oba oli mukyala oba ogenda kumalako ennaku ze zonna ez'oku nsi ng'enkoko n'amagi nedda. So nno byonna nze nompulira buwulire naye waliwo agenda okuba nga ate abitunnyonnyola ng'abitaanya bulungi nnyo. Manye Abaganda bawaanuuza buli kimu naye tugenda kulaba ate munnange obutuufu bwakyo n'ate n'enkizo ki ey'ekifo kino. Tutambule nange toyigire wamu. Mukaseera kano negatiddwako omusomesa waffe ow'olunaku agenda kubanga ate atutambuza nga atunnyonnyola ebifo eby'enkizo era biyina mugaso ki eri Obuganda oba eri culture okutwaliza wamu era njagala abeeyanjulire bulungi nnyo tulyoka ate tutandike kilasi yaffe y'olunaku olwaleero. Ssebo nkwaniriza programu yaffe eno bagiyita obuwangwa n'ennono y'ensonga lwaki munnange tubanoonyezaako. Nsaba weeyanjulire abatulaba tutandikirawo. Twesimye Balaba mu kifo kyaffe kino erinnya Damba Besweri omuzira Mamba nga ndi muweereza mu kifo kino era wenkolera era ndi mwana nzaala yakuno era ebyobuwangwa n'ennono mwenkulidde era mbimanyi. Weewaawo ab'Emmamba baba maama nnyo bankizo nnyo nzaala bankizo nnyo nze nno ntuuse kkojja. Kino kifo kimazeemu bbanga ki omuzira Mamba ate nagenda wala nnyo? Kubalina kijja mu myaka 15 naye ng'ali ndi mwana wa kuno ku kyalo kwe wazaalibwa. Kale awo kyamukisa mulungi nti tufunye omwana enzaalwa ng'ate ekifo akiruddemu tekitegeeza nti ng'ojja okuba nti wakimanya ng'okyali wabweru naye wafuna omukisa n'obuwankizo n'okimanya ng'oli munda. Tweyanziza nnyo alo yaffe tubaniriza eno ye United Drive Buwangwa Nnono Bulombolombo na Mpisa mukose Arnold Anton ne omumbejja Bikobere Farida tujja kubanga tuyigira wamu era mmwe mwenna tubasuubiza nti kitwabasuubiza ng'omumbejja waba yagambye tutuukiriza. So mutwegatteko mutugoberere. Kifo kino kya byabuwangwa n'ennono naye tetugabaawo ddagala tetukubawo nsimbi kale tetulagula wabula wano era bw'ojja wano ojja na mutweko bubaka bo bwebaka nti naloose kino kyemikolo egikuleeta wano ayagala nzirugavu empanga nabinene ayagala nkazi enzirugavu
kiwanuka alya mmyufu era empanga n'abawanuka nkazi mmyufu bwe zityo kkala kujjako nga bakusabye nti mpa nzirugavu teriyo bebasaba njeru yebali wa mukasa mukasa yali ebyeru ebyeru kebe embuzi kebe ente ye nga temuli bbala wali wetutuukidde wabaddewo webadde banaaza muntu ki gwe banaaza okusobola okuba nga ayingira wano oba buli ajja aba alina okunaaba buli ajja aba alina okunaaba otuukiriza obulombolombo ne mu kkubo wajja oyise olinnya emmotoka nga yatutembizi ku makya nejja okole emikolo oluusi wagiridde oli yeyambululidde awo n'otuuka nga ate biri ku ggwe yensonga lwaki tunaaba munaabako amataano olweza n'ebbombo temuli kirala birisinganya byonna byonna mu kkubo ne tunaazaako ekkubo osobola okuyingira mu mbuga nga tuli bayonjo era oyingira eno ng'otukudde kati wano muntu ki atakkirizibwa kujjawo naddala ku muntu oyo abalabi baffe abaali agadde okujja wano muntu ki oyo atakkiriza okujja mu kifo kino tetulina atandikkiriziddwa naye mulimu betugoba oli najja nga mulwadde yalwala siriimu agamba lubaale yannuma kati omuntu bwate wetumala omulaba wali naye tumugoba twagala agamba nti empewo yennuma akituufu nga bwekiri so si kwetuuma ojja kujja wano mu ddakiika 2 otufeeko tudde ate muyoleke nti omuntu yafiiridde wano kati omanya ddi omuntu mulwaseemu kuba mulina ebyuma bikebera tetulina naye waliwo embeera eraga omuntu mumulaba nemugamba eno si mpewo eno si nnono kati abantu bwe batyo bo tusobola obba fulumya aba ne bamukolako eddakiika n'agenda n'atasulawo ebbanga ki omuntu lyakkirizibwa okubeera wano ebbanga woyagalidde gwebeerawo pakapaka abeerawo mulimu bwe bayita emyenda 3 agamba tasulayo emyenda 3 gamba emyenda 4 emyenda 3 zezennaku 21 kwegamba mala enaku 9 omulundi omulundi ogwokusatu so gyegyo emyenda 4 emyenda 3 so kisinziira bwekityo kisinziira bubaka jjajjaawo bweyakuwadde tojja wano nga toyina bubaka nga tewafunye bubaka bakyereeta kati bano mbumbadde ebizibu byange ebintu byange tebitambula ng'endeke ettanda ewa Walumbe tebajja ayinza okujja okwebuuza mu ngeri emu oba endala naye nga kyandibadde kinyuma nga ozze n'obubaka tutandikireko wano kati omuntu for example kati omukyala yali badde alina kwambala atya era omukyala kikaki eyali badde kuba eri abagamba simanyi bwoba olidde enkoko tojja ate simanyi bwoba wagenze ewa Kabaka Mukasa ewa Kabaka Musoke tojja tuba tubagala omuntu waffe nga yali agala okujja mu kifo kino okwebuuzaako afune ekifaananyi ekituufu aleke okujja wano ate empawo zibugobe oba zitekemukolako lwakuba alina byatatuukiriza kakati mu ekyo ekisooka omukyala okujja wano talina kwambala mpale empanvu ng'eri yokka tulawuza zino abalinga abasajja nabanga musajja takkirizibwa kabe nga azze kulambula tetumukkiriza haki tufunayo ekikoyi nesibako ekirala gomesi ng'ozijja okukola emikolo gomesi omuntu yena yandibadde ajja ne gomesi oba ekitambaala nga kiri neweesibako bwoti n'obeera nga oli mukyala n'abasajja omusajja naye tayandijjidde wano mu mpale nnyimpi oba musalankwawo abanyumirwa ebinu era ebyo nonna Kabaka Bulamu tabyagala aba omukunamidde n'omusajja okunyuma yandibadde ayambala ekkanzu oba essaati ye kale naye nga si kati bano basibira eno empale wano tetubyetaaga twagala nga ekifo kiri ekiri kya kitiibwa tukikumire kati wano
wano wetuli eno embuga y'abachwezi Kaliisa. Embuga eno ye ya Kaliisa naye lino ttabi okuva kuli Mubende ku Nakayima. Kuba bifo bino byonna nga ebyabuwangwa bikwatagana bibanga bwogamba nti waffe waliyo primary ate ne Kampala eriyo primary branch endala. Kati ne wa Nakayima ojja kugenda bakugambe eri mbuga ya Walumbe naye nga Walumbe ali Ettanda. Tuno tulinawo bamweyana abeera Katereke naye ne wana akola ki kati buli wamu waliwo branch asobola okugamba nti nze Kaliisa tonyambaliza ku Nakayima genda Ettanda. Abagenda abamweyane Katereke gye nja okwambalira kati gwe kyegambye nti omutwe gwaffe gwe gutulaga ekyo obaka bwafunye webukuleeta wano kati nosobola okufuna obuwabuzi nebagamba nti gwejja kugenda Mubende gwe nedda gwe genda Katereke okusinziza ku bubaka obwo obufunye nawano okulungamizibwa. Kati ekyoto ekyo era kikumwamu busa tekigendamu nku nekiddayo ku nnono eri eyasooka ey'olubereberye tyedda tetwafuuyiranga nte bayotezanga booteza. Kati kyekyoto kino ani akkirizibwa okuma ekyoto kino? Buli omu era buli ajja okusaba enkuba weziri awo wez'obusaba bwanika nojja ne bakusulamu okuma ekyoto. Anywa ne ku mata ne bateeka mu kyanzi ziri ndiiro bamanyi omuwa ku kalo oba ne ku ssente ne bamusuuliramu muli ne bamuteeramu amata. Kaliisa yooli bamuwa amafumu n'emigga egy'enkoni emmindi ne bamubambaza ebikooyi ebyo abalala babyagala nnyo abambala ebyeru beebo. Nkizo ki eri ku mbuga eno eya Kaliisa? Nkizo ki? Kati enkizo egirimu bwe tubeera wano twakkiriza nti Buganda ne Bunyoro twasikaanya era tuli omuntu atya omukago twagula era tutambula tukitya kimu. Kati nabo tetukyababoola mu Buganda twafuna twafuuka omuntu omu. N'Abaganda tebakyaboolebwa mu Bunyoro? Esanga omwana wa Kabaka nga yawasa mu Nnyalwanda. Kitegedde. Manye embuga zino zibeerako emisoso. Misoso ki gy'olina biki by'olina ebikola wano ne biraga nti omusobezza? Okumusobya. Omusobya ddi? Omusobya ddi? Omukyala wamusobeza bw'obeera mu nsonga tekiba kituufu kukwata kubiri bw'obozze notatuuka eri nekyoto tokkirizibwa kukikuma. Era waliwo n'ekifo omu wotosobola kuyita wotokkirizibwa kuyita ng'oli mu nsonga zo ezekikyala. Amata gemba ndeetera omukulu Kaliisa ono gonna wengasanze tegayina ttabu. Nogamba ngaliwemu amazzi gasoleeta mata ngoleeta nkale. Kakati ab'emikwano wano wo wetuzze nawo waliwo obulombolombo bwawo tewakkirizibwa ngatto zaffe. Tewakkirizibwa ngatto zaffe zino ez'olukale kanziyite ez'olukale zetubeeramu. Bakkirizibwawo olugabiro ono gwennyambadde oba amakalabanda gali ogalabyeko. So nno munnange katunnyonnyole ate biki ebiri wano kuba ndabawo ebintu biyitirivu nnyo. Ndabawo ensumbi, ndabawo obusuwa, waliwo ebibya soka atuyiseemuko, waliwo engeri y'amaato, waliwo enkasi. Wano bwe tuli wewa jjajja Mukasa. Jjajja Mukasa ono musese era gemaato ago n'enkasi baleeta n'obutimba ne batega n'akwasa n'aleeta ne tulya
olwaba ayizze era mu mbuga yonna wano wonna wano wetulira ku kyennyanja tebigendayo ebyennyanja biriwa wa Mukasa wokka mu mbuga eno era ne bwe bireeta oyita buyisi paka eno togenda eri direct wano kati gano ezo ensumbi ezo bateekamu mazzi kuba musajja wa nnyanja ne bateekamu amazzi bagakutumba n'ogaleeta baga nnyanja baga ku luzzi muntu ego gwe gukweyimirira abagambye kujjuza zonna n'ensuwa zonna n'ogigula n'oteekamu amazzi n'ogiggala nejjusa nezo osanzeewo omuntu omulamu akkirizibwa okunywa ku mazzi ge bateese mu nsuwa zino era abantu banywako nga nejjajja bwanywako banywako nga nejjajja bwanywako nkalamata yonna bwebeekuluma asobola okweyoleka nsaba asobola okweyoleka olwaleero nga gamba ensuwa zange zikalidde kati gwe bwe tokimanyi ngadda ku gwe buli ddakiika oba olina okunywa amazzi olaba anywa ggwe amazzi onywera mu buno obutono ne kuno kuliko olwendo lwakuba lwakutuka omukyala tanywera ku lwendo omukyala anywera ku kibya kuba bwe tuddayo emabega olwendo olwo yennambi natutulu bakazi lwendo omukazi akolera musajja ate n'omusajja abamuko omukazi akolera naye gwosooka era yiwa musenera omusajja namuyita era mu lwendo gwe n'onywera ku kibya kati eyo ennyanga yeya Mukasa ekinnya ekyo kibayita ennyanga naye babikkako bubisi mu Buganda kibayita okwambaza mu bujjajja kyekyo ogula lugoye n'obikka tokitegeddeko nti Mukasa ye waakala njeru zebamwambazizza njeru kati newali era nakyo kinnya wano wa maama Namirembe agabe emirembe baleeta engoye ezo ompya bwe mbasirese lugoye nzikirizibwa okufukamirako nemusaba tewali tabu nfukamira saidi ki wonna nebafukamira wano nebafukamira eri bonna oba otuuse ewama Namirembe wano bamwambaza engoye ezenjeru oluusi n'eza bbulu abbulule kino kitangaala ekyeru bbulu abbulule embeera yonna kyekyo so wano bakyala bokka be bamwambaza bonna okusinziira wakaba obufunye wennawe nyininyini ojja n'omwambaza soleeta olugoye lwonna kati bwe tubeera mu kati ndaba eggomesi ogireeta gomesi ejjudde kuliko amapesa kuliko byonna oleeta ejjudde nga gomesi maama ebiro byedda nga tukyayambala mbugo nga tunafuna gomesi zino bamwambazanga batya because embugo teziba njeru ate tulaba wano ekiragisa kuba njeru ebiro ebyo kyabeeranga kitya waliyo embugo enjeru naye ojja zirabako zitambulira mu kkala eyo ey'ekyeru ojja laba ne ku luddugavu otambulira mu ekyo olabe n'olumyufu ate nalwo lulina kyerutegeeza kuba mu bucwezi nga lwatadde mu bacwezi bacwezi tebaba mbaza lubugo era mucwezi ne bwafa abawangoye ezo bamishanana tabeera na lubugo naye muganda yaboze kukola mukolo oddayo nawe kalombolomboko kali nti omuganda aziikwa mu mbugo ndaba wanene ekyoto kya Mukasa bamukumirako wane ekyoto kino kyoto bafumbira wali gali masiga kati bwo buno nganda babuyitiridde obungi buno obuyitiridde obungi bwe bumala okukaddiwa wali nga wajjudde nga tubuwummuza wano kati buno bwamala okukola tetukyabukozesa bwawummula
omuntu akirizibwa otwalako akamu kuba natwala ewuwe n'agenda nako kubanga kagwesezaawo omuga bw'oba okasabye bwe mba nkasabye naye bw'okajja n'okabbawo bubbi kayinza okukutabukira naye bwe nsaba omuzizi nyinza okukkirizibwa nentwalako kati dirwe bakansaba era dirwe nkaleeta nyinza okuba tekaliiko dirwe kakusaba nyinza okwebaka nga tokiina kyoto nekijja ku makya nga bukya ng'olaba omuntu ayeetisa akaso ako akasumbyako nga ali mu kanzu mmyufu kati tubaako kiddako oba olina kugenda kukagula kuteka mu mazzi ga mukulu gakolaki galeeta abamu ebirooto babifuna naye nga tebamanyi butya bwebitegeeza eri ava ne Kampala obawa najja yeebuuze bwebuuze ekyo atadde yakole kati omukolo gwe bayita batya oba yenteekateeka bwe mufuna kirooto ng'ekyo jjajja kyoyo abanambise bwatyo kati olwaleero tuli bwe tuti ffenna bajjajja bangi abali eyo abatambuza ensonga zino kati gwe oli waddembe okugamba nti nze jjajja gundi yantambuza jjajja gundi era gwoto si buli omuntu omutuukirako madde manyi bwefuna oba kati ngaawo nfunye ekirooto kala myufu naye tisse baŋŋambye ndeete nkitegere ekirooto bulungi kale baŋŋambye ndeete kati awo banze mba neebuuza oba kati jjajja kigwemba ntwalira era bw'ojja nga tomanyi n'ogamba ndeese ensumbi eno enalabye ng'erimu n'amazzi ate kugamba ebigenda wakiwanuka so sigwe ku very direct ndaba nategeera weeraga era kusanga okikola tukukwata oba osaalimbye mbuga olina sooka kwebuuza kyebaita okusalimbira mu mbuga bw'ojja bwoti olina sooka kwebuuza era n'ofuna akuleeta okole omukolo ogwo so sigwe nga tukyali wenyini awo ebiseera ebisinga abantu bagamba nti omuntu okujja mu mbuga zino olina kuba nabukadde olina kuba nga oli mugagga twagala tusigira ekifaananyi omulabi waffe amanye nti okujja wano kyetaagisa bwemba kujja na nsimbi nina kufuna kisawo kya nsimbi nina kumenya banka kufuna looni tusigira ekifaananyi ekyo omuntu amanye aleke kweraliikirira oba yeraliikirire ekifo kino wekiri si kya nsimbi kuba kifo kya lubereberye ekyasooka tekirimu kusala ssente nga bwe nkugambye nti tetulagula tetukuba nsimbi sina kye ŋŋenda kukutuma nze ŋŋanze ne ssente siyinza zikutuma ayina tumukolako nantayina akolebwako naye siyinza kugamba nti ddayo leeta emitwalo 3 kiro kyo kiggwe ddayo leeta emitwalo 10 olwo mba nkutumye mba nvudde ku lubeeryo olwasooka wetumiikiriza tetugabaawo yadde akadagala bwe kati mbugendo naabire mu mazzi tetugira era bw'ojja nti nalabye naaba ekyogo tukuwa amalwa omwenge olweza ebbombo n'amata oluusi n'obutiko n'ogenda n'onaaba era gw'olyegulira gw'olyeyengera era gw'olyenaaza nyiza ddiyenga n'ogamba baba banteekako biki ffe tubikulagaawo amala ogegulira omwenge ogegulira amata ogegulira nononya olweza lwa n'ebbombo genda n'onaaba gwe kennyini kulungamya bulungamya nti kola booti ne booti oleme kusobya eyo ndowooza omulabi waffe omulungi ensonga gitegedde bulungi ekikulu si kya nsimbi ekikulu kufuna bubaka nakwagala kubumanya oba kubutuukiriza so gwe naabaddeyo ng'olowooza nti okujja mu bifo nga bino byetagisa nsimbi si kituufu era wetukubiriza omulanga ensimbi zeyeetaaga za transport kujja wano naye tukubiriza abantu baffe abalungi nti nammwe naddala betuyita abasawuzi muleke nnyo okuleeguula nsimbi omuntu azze mu maaso g'omugambi kakadde tonnamukebera tonnamulaba tonagira ki asaba ne mu dola kati abo bali ku bifo bino abalina amasabo abasawo abaganda abakuba omweso wano ffe tetuli basawo baganda byaffe byakuteesa wano nno we tuli ku
mbuga ya Kiwanuka chovola bakale emyufu mpitirivu ate no tujja mmanya ewa mama Namirembe bwe tubagamba agabe emirembe bwe tugende ewa Ddungu bagamba Ddungu yayiga bwe tugende ewa Bamba bagamba Bamba kutizi wa Ddiru kati wantu agala tumanye ate wo mukizo ki eriwo naye nga nze nja kubanjira nsesaamu ko mu kyoto era naye nze natimye emikizo ng'omuzira bw'atunyonnyola ng'omuzira mamba bw'atunyonnyola kati mu mbeera eno omuntu dirwajja wano mu kyoto kino ntalina dirwajja otalina dirwajja wabula bagamba oguliko omuseesa teguzikira kituufu n'omunafu addinga n'amawolu yagajjamu omukko kati kyetaaga bw'obozze n'osaba wonna ono Kiwanuka awanula yawanula byonna ebyewanika Kiwanuka yabiwanula nojja n'omusabako n'oseesa ku kyoto lwakutuma mubisi gw'enjuki n'oleeta n'oteeka wali oba mazzi oba ffumu lye liiryo ennyundo ze ziizo kuba ndaba naye buno alina engabo alina amafumu engoye ze ziizo bendera aziina byonna abeera nabyo nojja n'okuma ekyoto kino sobola n'okisiibako olunaku lulamba tekirina buzibu nga nakugamba ogenda kugula enku ekiseese kuba ne bwejja ekkubirawo wano nga tekizikidde tokiriza bwagamba genda okikume tokikiriza kuzikira awanudde kaligera kugemulidde temulabanza akumye ekyoto bwe bangemulidde neyanziza bweza kati oyo omusajja w'amasannyalaze elaba muwayalinga talina kuzikira tazikira tabeera mu nzikiza okay. ate awo nga mukoomooza ekidde enkutte kya Ddungu katuwulire munnanga ate batogereza mbu Ddungu ayize bogeza wankitegeeza kyowoozawoza Ddungu ayize so leero omuzira mamba agenda kuba atubuulira tuli ku kyoto kya Ddungu lwaki ye alina bidde lwaki ye alina mukondeere tuyoba tumanya nga tunyonyola ku nsonga eno era ddi lwenzijjawo era kikyendeetawo emba wakujja wano Ddungu ono omuyizzi ng'agenda okuyigga sookako monta ng'ombe mu luggya n'alyoka afulumya entuula oba ebitimba amafumu gonna n'alyoka afulumya ebidde byagenda osiba mu mbwa n'alyoka agenda ku ttale n'atega bw'amala otega kyakwasizza ng'aleeta wano ku kyoto kya Ddungu. Ddungu waddemba okusaba enkoko waddemba okusaba ente embuzi oba ennyama y'ente oba ey'ettale n'ogireeta n'oyokya n'ogabula kuba emisambwa gyaffe kyo girya kawoowo era osobola okuba wooli nga oba buli we webaka ng'olaba embwa zikugoba embwa zikuluma kati mu ekyo oba olina kuleeta nyama n'ogabulako abantu n'ogabulako embwa ekyo nekivaawo kitegeeza bino byetufuna bino ebiseera ebisinga tubisaamu amaaso naye bababaka nga baye gye batuweereza obubaka nti bulolota embwa eitha ekugoba eitha zikulondoola zifusa mukwano gwo ng'omanya nti jjajja Ddungu akweza obubaka agamba jangu onkyalireko jangu ongabule so ndowooza gonalaffe omulungi okitegedde mutera okubeera ne mugamba ndoota embwa nga zingoba ndoota embwa nga zinnuma twakitegeeza nti jjajja Ddungu akugamba jangu ongabule ndowooza ekitegerekese bulungi kuba amazima tuba tufuna abantu nga bagamba naloota naye tweyanzizza okubanga tufuna kati njagala kumanya nfuna ddi obubaka ng'ojjeeko kuba ndika kati nfunye ndoose ng'embwa engoba ddi olala lwemanya nti jjajja Ddungu ayagala nzijje mugabule anti era kuba ekirooto
waliwo anatalinda kumusaba ye n'amanya nti bwe nagenda ng'Ettanda Ddungu sijja musuula kati nga bwe tubeera wano n'ogamba nze Kabaka Bulamu oba yampise oba teyampise kangendeko Ettanda mutwalireyo ku kyokunywa n'aleeta amalwa naye nga tebagamutumye. Osobola okujja ne bw'oba nga tewafunye bubaka n'ogabula ku bajja. Tewali tabbu. Nga bwe waligambye kangenda namuleko jjajja wange mu kyalo. Nga bwonna kangende nkyalire maama. Kangenda ku maama wange jjajja wange bera ku sukaali. So tolinda musajja okukubira ssimu jangu ondabeko. Bwe tuloota mba nfunye babanga bakubidde essimu jangu ondabeko. So mu bufunza tolinda kufuna ssimu eyo yakuloota mbwa zikugoba mwezi kuluma olyokocha jjajja Ddungu. Wabula nawe bwofuna akaddeko jangu omukyalireko omugabule ndozi kino kitegerekese bulungi. Ndoza byemulaba ebbalibbali zeze entuula ze. Na mirundi ebiri waliwo entuula tutuula n'omuguwa. Guno gwe muguwa. Oba ekitimba. Otulala luno olutini. Erukwata obusolo buno butono mu misuubu buweewo naye buno bwanjobe biki ebintu ebinene. Ensolo ez'amaanyi. Ate wali ekikapu kya jjajja Ddungu kati jjajja Ddungu ono bw'ojja wano n'omala osaba wano oyinza omumutemera naye ayigge n'omuteeramu akantu n'omugamba jjajja asaba onjiggire. Wano nonze n'onkutende kati bakaba tunnyonnyole tulaba n'ekidde wano atunyonyole munnange omugaso gw'ebintu bino bituyina wano saawa. Wano jjajja ki owendeku jjajja ki owekidde. Kakati yajja wendeku taliyo. Wabula endeku zino mwetuteeka omwenge omuganda. Omwenge guno omuganda basooka ne baguleta ne bateeka mu kita. Kiri ekinene. Kuba tumanyi kali bakata ka mwenge kaligenda embuga okuwaaba ensonga ne bateekamu omwenge omuganda. Ensonga lwaki bakitwala ekita kino mu kwanjula? Bagaba bagenze kuwaaba embuga. Kati endeku zino ziri bbiri naye zaawukana. Ne bagiyita endeku kabula butugiro oba ey'abakopi. Bayo ginyweramu erina kukwasa maanyi. Okwasa eno. Ate eno ey'abambejja n'abalangira y'eno. Bagiyita endeku eŋŋunda. Oyagala yo era yeegonze naye yaffe y'abakopi. Kakati eno si nsuwa eyo nsaka mwetuteeka amalwa ne tuddayo kuloberayo olugamba kaali kalo ke kaleeta walumbe ku nsi. Kati abajja okukola emikolo balina okukazza okwetonda. Akalo gemalwa nerizi kaliba kalo kaleeta walumbe ku nsi kuno. Senga nambi teyawona kalo walumbe teyalikomyewo teyalize. Kati kino ekide kyo si kyamakulu. Ekide kyaki amakulu gaakyo nti abantu tubeera n'abangi wano. Tubaamu essaawa z'enkiiko. Tubaamu essaawa z'okulya emmere gye bawaata. Kati emmere bwejja eyo mu kiyungu abakuba ekide nga bajja abantu beekuŋŋaanya ababeera muno. Musoke anywa enkuba bamuteera mu mwezi zonna ensumbi ne bagizaamu amazzi. Mpozi kyesaabaga mulimu ensumbi gyolaba ey'obubiri n'ey'obusatu n'eyakamu. Kati eno erimu emitwe esatu. Mulimu Kiwanuka, Musoke ne Mukasa. Bonna ba Luganda ba mukwana. Ate bonna tebanywa mwenge. Banywa mazzi. Kati Mukasa anywera ku guno, Musoke ku guno, Kiwanuka n'anywera ku guli. Ey'obubiri nayo era bwetyo. Sobola okubaako nyiniyo n'omu ku bali. Ey'ogumu ye yiye. Era n'amafumu gaawo nago ga njawulo ku geeri. N'ekide ekiraba tetwalagana biri. Lweru n'olwendo. Tulinirako bakyala olw'abaami omukyala anywera ku kiri eri ennyanga yaakwo
ebiseeko engoye za kyenvu ye wakala ya kyenvu. nga bwe tubadde wali ewa Kiwanuka ne tugamba nti awanule wano tusabirawo ki Musoko ono naye asobola okukola byonna kuba musoke anywa enkuba ate mukasa ye ayagala nkuba buli omu ayina ekirungi bekusa ku nkuba bekusa ku mazzi oyo agalwanyisa naye ate baluganda ono agalwanyisa bwalabeze n'anywa ate byagikola ki agassa agamba gatonye mukasa akakase kale kitegerekese bulungi ekyo nakyo tuyongereyo ate gino emiggo emiggo gino wano wawannema oba kitinda naye tetuwonya bulema wabula nagambye tutambulira ku birooto webaka noloota ng'olaba abalema tuyoteeko omuto wansi olaba omulema ajjira ku guno olaba omulema ng'akutte lino akantu bwe kati tokategeera kati bw'ogaana obitegeera ye takkaayanya ngadda mu nnyama ye gwe abadde atambula ng'afuuse wakulera naye nga tolina wakuluma naye bw'omala okwebuuza n'okitegeera n'oyogera obubaka bwo nti neebakanga n'endoota bwe nti nga tokunnyonnyola nti omuggo gwali gutya tigwali gwa ttale bwe guti nga si mubajje naye olugweta naye oguteeka wano booti lwayise basitudde tambulirawo mulimu gwakukwata n'amuluma kuva eri ku geeti najja nga yavulavuzinanayagongo badde bwali ate nga tonewesikala sobola kuvayo bweziti naye bwojja n'okola ekyo so abalabi baffe abalungi mukitegedde bulungi nti ebiseera ebisinga ebirooto bino tubitwalanga ekya bulijjo n'ogamba naloose naye batulaga nti buli kyoloota kiina amakulu gaakyo wantu wajjajja wannema naye bagambye tebawonya balema naye bw'oloota abalema kitegeeza nti bakusabye ojje olambuule so ndowooza abalabi baffe abalungi eyo ensonga naye otegerekese bulungi naddala ku mbeera y'ebirooto zino zengatto ez'omukalabanda eza jjajjaffe muwanga yawanga byonna era ayambala engoye nanga engatto bwe zityo ez'emikalabanda n'effumu lye libeera lya nnimi bbiri kuba omuntu yenna nga bakutaddeko obusika balina okwesibira ekifuniko nga kiriko amatwe abiri kikakasa nti bakuwanze muwanga aba akakasizza ekyo ate nga ye ayina kala bbiri ye bamuwa enjeru n'enzirugavu gyenjagala kiba mu kitooto kye so si kiki era n'ennyanga eyo eriko lwa kyenvu oliko lwa pinki ye gwe obubaka bwofuna kyekyoleeta tetukuwakanya kuja batusobola okuwakanya tosobola kuleeta gomesi nti ogibikawo netokukkiriza gomesi esigala eri awalala waliwo gye ziraga naye si wano mafumu eno ngabo kati bino omuntu yali yebuuziza bino ebinnya ebiwanvu byaki kati twagala okumanya kino ekinnya ekiwanvu kisime busimi kyajjawo kitya era bwe mba nambula nziza okulambula embuga diri wenzijja nenambula bino ebinnya byonna oba nyinza okuba nga mbiyita binnya naye nga tebikisobola kuyitibwa binnya nkyanja ntya nfe kyokuyita ekinnya kiyitibwa kitya kakati nabwe nabagambye zino zennyanga za walumbe oba eddwaliro lyakayikuuzi ne walumbe walumbe bwe yabikanga abakodyo ekintu mwe yafunira omukazi Nambi ne walumbe bwamutaasa walumbe yajjanga okuva eri ewa Nambi ye bwe yajja mu kisooka ne yebbika bw'ati ttaka ne limumira nelimumira n'akuba empulirizo okuva mu kiri nadda mu kino ye kayikuuzi ng'akyakola ki ate ye ayekula buyikuuzi era erinnya bino
byonna byonna okuva ku kilososola paka gyokoma bya rawundi ate era biri mu layini nga bw'obiraba naye bino bigenze biziba olw'embeera n'emyaka kubanga emyaka mingi era wali olita kulimba nti Ettanda emazeeyo emyaka 2 abaakulimba osanga omusajja wa myaka 17 n'agamba nkuze empulira Ettanda ate gwe atagiweza ogiwaako otya buyina naye bwe kiziba ate tulina buyinza bukisima era ekiziba so byali bingi ebimu bigenze bisobola emyaka egiyitawo mbadde manyi oba oliawo mwabagamba batusime ng'akabonero sitimuli kabonero era siyinza kulimba ettaka eryavaamu baaliteeka wano kuba teri ntuumu n'emu ate nga biwanvu akuba bigenze biziba naye kati kitulinawo ekiwanvu ennyo kiri mu futi nga 8 ekyaliwo ekiwanvu naye luli ng'ogwa muno nga wansi wano wagata n'oyitamu n'ofulumira eri wano tewaliwo mikolo gikolebwawo kisinziira mutwegu oli ajja nga tamanyi ne wano nakunnyonnyola nti mabega w'ennyumba eyo eyesubi enyanga eziriwo 2 baŋŋambye zenana naye nga tojjanga na Ettanda amanyi balaga miti olina ajja kuva Masaka nga ajja abuuza kati akali ku nyanga so kati wano tulaba amagi tulaba amafumu tulaba baliriddewo mukolo kyo ogube wano gwetaaga amagi oba jjajja ki oba mpewo ki oba nono ki eri wano nga yeetaaga amagi nakwalirira wano abaana abalongo abeewalula batimba banatimba emisota misota girya amagi era baleeta ne bagigabula najjo gimanyi osaba omwaliriro kino mu Buganda kye tuyita omwaliriro mu bujjajja so si mikeeka kuyanga bakusomya emikeeka naye lyandibadde tteete noyalirira n'okola omwaliriro kati amagi gano bagaleeta baasaako kuno engobe etandize baasaako ne bagabulira wano oluusi ne basuulako muli gitera okujja oba olumu ne girya kuba omusota egyo egimu mizaale bagamba mukazi we yazadde musota n'omwana naye musota ogwo guva Ettanda ne gugenda e Kampala Masaka oba ewammwe nayo ne gulya amagi nga newange gulya kati ebinga mpewo era wana amagi galina kuba ga nkoko nganda nagenzo ngoleeta era bwe baleeta ne bateekako muli ne basaako wano agasigalawo nange bwe nsanga embwa tezinnalya nange mba sivumye nange neŋŋambye wano y'Ettanda omutanda w'Ettanda Kabaka Bulamu bamba muyita Walumbe naye fe tuyita Kabaka Bulamu kinene ennyumba bakinene batenda bwe bukkiro bwe yakkira naye wansi kinnya nga bwolabye biri naye olw'okuba yennyinimu ye ayambala n'aggumira ayambala olubugo olweru nolwe lubugo olweru ayambala olumyufu ayambala oluddugavu olubugo luno olweru tulujja mu muti ogwa kirundu olubugo olumyufu luva mu muti mu mutuba guno n'olubugo luno oluddugavu luva mu mutuba luva mu mutuba ne balunyeka mu ttosi okumala ennaku 7 luvaamu lufaananyi bweruti era nokukubaako obugoye era nga bwe nagambye ti abacwezi nabo bakola kati bacwezi bo balina kukola kino kati bandireese olubugo olweru luno baleeta kagoye naleeta ne kana akakitaka akafaanana luno kuba siba mbugo amala oleeta ebyo aleeterako amafumu amafumu gano galaba ganjawulo lino batugamba musajja mukulu Kabaka Bulamu lyeyakozesa nga yeerwanako ate nga ye kayikuuza akozesa lino kivulaba nga nkugambye tetusobola kusima kati nja kukwata nkumbi na kitiiyo nsime wano nsanga nsima onokkiriza bino lya Ssewamala
Sebamala yayagaliza mirembe era baleeta ebyo bisatu ne gano galina kujja asatu kakirava olabanga mangi nnyo wano nga laba mayitirivu nnyo n'engabo weeziri buli kimu kale munnange Ennono ogirabye olabye ekitiibwa ekiri mu buwangwa munnange nno programu yange y'olunaku lwaleero ebadde sponsored baddewo eyampadde amafuta n'agamba naye tulambule Ettanda era munnange sikuswazizza kansuubire gwe munnange atambudde nange oyizeemu era nkusuubira nti ojja kuvizitingako ekifo kino naawe obeereko by'ogabula oyogere osobola okugenda ewa Ddungu osobola okuleeta n'obikkako nnyinimu osobola okugenda abantu wonna ate gwe munnange ogamba toyize era Ennono ojja gisuulirira nze nombadde omumbejja Farida Bikobere nga nino mukulu munnange mukose Anthony mwebale nnyo abatwadde amafuta okusobola okuba nga tutusaako ensonga zino era naawe ali eyo osobola okulanga munnafu kyeyakoze notukwasizaako nitugenda bifo ebyenjawulo nga bwe twabasuubiza twajja kusomesa nnono bulombolombo mpisa buwangwa na lulimi mwebale nnyo mwebalire ddala akakuba katugoba so kutudduse The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital.
Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tami. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja na body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? Ngati tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting nga topic yonna gyandyagadde twogereko tujja kuba tugyogera ku wano ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mukuwumulamuko okyali ku Mighty Drive program obuwanga n'ennono etukulikeyo ennono ettanda abalambudde naffe kansuubire nti muyize wamu waddako tuyinza ogenda awantu awalala tujja ttambula ebifo ebyenkizo ebiri mu Uganda wonna si mu Buganda ne bwabanga ayina kyagala okwebuuza awo tubadde so kugamba nti tuzirina oba naawe mwenye so kugamba nti mbadde nsaba mudde mumbuulize kino na kino so okudda mu kifo kyennyini ekyo ne tuwongera okusobola okulaba nga tubaako ebyala era bye tukima mu kifo ekyo okusobola okuba nga mutangazibwa kyekifo kiri open kitagisa ssente kugendayo yasagala ogambe nti okugendayo because bagambye bo tebagaba ddagala ekifulayo bubaka bwoba ofunye oba olya n'okulaba ku bajjajjaabo n'okusinzira ku kuba batutegeeza nti kati nga kiwanuka nti buli owulira nga omutwe gukubobba abantu bebuuza omutwe gumbobba tova ku panado tekyetagisa ddagala guva wano genda bugenzi oseeseemu mu kyoto gwe kasita ogenda n'omuzigo gwenga ogenda oseesaamu mu kyoto ng'osaba by'osaba ng'ovaayo so ndowooza tuleke kubeera awo kugamba nti ate kino sikimanyi so tukwebaza weebale nnyo lwakuba totukkiza kugala linnya lyo ku mpewo naye nga tuli basiimu olw'okuba nti obubaka bwatuuse era tusobola okuba nga tutambudde naawe ali eyo osobola okukola kiyakoze bw'obanga kuba yatwadde amafuta n'atuwa okulya ntambula bulungi kulu yonna yalidde teri yemulugunya
so era mwenyini oyo yasobola okuba nti asobozesa okugulya sukaali yali mu control room wa kamera webityo mu mbeera bwetyo ne muzeyise butinde okubanga yamusobozeseza okubanga ali wano olwaleero. So tukwebaza naawe asobola tukwasizaako enamba ziri bbiri gy'osanga gy'oyanguyirwa. Tulina 0702 9 0 3 oba 0783 0 4 7 bw'oweereza ku ne message nti zino njagala mugere mu bifo ebyenjawulo, zino zagwanga mujje, zino wamumbejja kasukaali oba wamuzeyise butinde omuti gwa sabbuuni wekityo okusinzira bw'oba okoze eki bw'oba oyagadde. Naye nga tubebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Tugitambulize wamu. N'ekintu kimu kye njagala okutegeeza abantu. Ekintu ekyo kye tutambulirako ku puroguramu yaffe eno kyekya astrophysics. Tetwakwatibwa mukisa kutusomesa astrophysics. Kati ffe tukwatibwa mukisa nga tunoonya endwadde okuzejjanjaba ne tubeera ne tuzuula. Kye tugezaako okubawanjagira nti tuddeeka. Tuddeyo okumanya buli ki. Batono nnyo bankadi bwe mwagenze ne mutuuka ku mbuga ya Kiwanuka. Oyo ye Mikairi microprocessor. Twaluse n'awanula. Takola nsobi twaluse n'awanula. Oyo buli kintu kyonna eky'amagezi kitambulira ku Kiwanuka. Yassa obubaka era yakuuma wankaaki w'eggulu. Ku inner space ye star esembayo. Kitugezaako gamba abantu nti munyenye eyo yali yavaako nenga Europa yagisika. Naye bwe twaddamu nga tujja tukola neekomawo mu 2004 mu 2004 nekola ki ye global warming gye muwulira era ne mu Bayibuli mu Revelation alina wayogera naga nti I see a star falling from the sky with a key to shaft okukyusa. Abantu kati tulina okutambula ne ku new millennium tulina okuddamu okuba ntutegeera kuba tubadde ne butterfly effect ng'abantu obwongo tebukola ki tebusituka kulaba wala positive mental attitude. Ne kati tudde ku culture byonna bye mutunuulira byonna kino nkibabuulira bannanga abalabi ebintu byonna bye tulimu byonna bibadde bya butaliimu. Kyovudde olaba n'abaana tubadde tubasomesa oli n'asoma n'agenda ku university alina PhD n'asoma n'afuna ne PhD naye nga ne bino bye njogera tabimanyi. Kubanga omuntu yenna kasita afiirwa okwemanya obeera kisosonkole otegeererwa buki butegeererwa. Kubanga kikwewuunyisa nze siwulirangako omuntu agamba professor n'abeera bamakerere n'agamba nti eno yensi ensuubizi naye nga ffe tuli ku ground zero. Era abantu babadde balina interest yamanyi ngenda mu US wenatuuka ku ground zero Twin Towers nazituukako kubanga nze mutabani wa gundi agamba bagenda okuzikuba baali bakazivaako wa Muzeyise kandi yali prime minister. Baali bakava ku World Trade Center nezikuba omwana tuli naye eri nga bo bakavaawo okiraba naye nga batono nnyo bamanya noka kubanga Bush yagamba nti ba axis of evil bakubye ground zero naye ng'eri mu long position eri mu New York old York weeri wane waffe ffe tulina deep state omuti guli wano ogwa Santa Maria Father Christmas omuti wano gukola ki naye kakati ffe tudde ebintu bya Afrika sitaani. Era olaba omukulu Damba adatulambuza alina sapuli ye twasangayo buli dini ey'enjawulo actually twasangayo abasiraamu nga bali mu kusaala twasangayo abakatoliki nga balina we bali like eddiini yo ujokkirizamu
genda akola emikono gitutte fukamira saba bino bigwe owe olina obudde bwakusala genda osale tambula ogende so wali tebagobawo nti ate simanyi simanyi nimulokole era n'abasumba abamu abasumba batugambye nti mbu bagendayo kitegeera so fe wano kakati nabadde ne mukwano gwange nga tulina ensonga zetutambuza yavudde Bulaayi eyo naye bamugambye evunama emirundi 7 ira nasaala mu ssabo gye twabadde nakola ki navunama nakola omukolo omulala ne bamuddamu ne bamugamba ddamu ovuname era nakola ki nanga wayi ate ebintu ngali nedda kale eyo olaba yakabaani batugambye nti ogwoza kigambo creator Ruhanga Katonda nakyo kirala byanakuta 7 ng'ate wiiki yanaku 7 so ebintu tubadde twabuzaabuzibwa naye sijja kugamba nti twabuzaabuzibwa yali nsobi yaffe kubanga basanga Buganda yali ya becoming barbaric Katonda nga yagita yakola ki yagita kubanga nze kati kino abantu kankibabuulire Buganda bwetabukatabuka mu kuzzibwa mu kudda ebunyolo okujjayo gundi Kimera olwo Buganda yali obwamukasanga bwayonooneka abatabazi bagudde muki mu ntabaalo kati bagenda ebunyolo nibajja Kimera nyina yali wansenene mu buchwezi Kimera najja n'atuula kuki ku Buganda kati era bano ne batafaayo okuddayo kunoonya bwerufu bwaki tiyo Buganda ebadde mu mikono gy'abajjwa nga bwe bagikola ki kyova olaba nti Obote ajja agikwakkula ne Museveni naye n'agikwakkula ng'ate ebyo Museveni ayimiridde mu kitundu ekyo kyennyini kakali abagamba mwe mulina ebisumuzo mukole ki mutuggulire okudda mu bwerufu buli obwamugasha era ensonga kati bano kyabalema kyakola ki nti tubadde tulina kuddamu kunoonya kitundu ekyo ne tukikola ki tuddayo mu bwa Santa mu kitundu kyekyo bwakabaka obw'omukazi Santa Maria ne Mukasa amase utava na wiki ewedde twali tusuubiza abantu nti tujja kukomawo tubategeeze twatumanga tutya amanyi okay twali tuteekeddwa oba twali tumye tutya emitendera okubbula nti ffe waffe Busoga byanjawulo ne Buganda byanjawulo waffe twakozesanga nkoko myufu nzirugavu njeru okusinzira ku kikakyo okusinzira ku lulinyiriri lw'omuzije kuba tulina Abasoga Abanyolo tulina Abasoga Abasese kati ate bw'oyingira munda nti ate era mu Basese era mulimu Abasese abasooka mulimu Abasese abadde oluvannyuma n'ebunyolo bwekityo so nti ewaffe enkoko gye wasuulanga ku bbaati bw'okalabira ku ogamba nti mukose n'okasooka enkoko ku bbaati emini ku ssubi ennyumba era kubanga ya ssubi either jjajja mukyala babanga akyaliwo effumbiro mwafumbira oba bw'abanga talina ffumbiro naye ng'akyaliwo ennyumba mwasula jjajja mukyala because obuwangiro ebukojja bwabeeranga wankizo nnyo bweba tebaliiwo senga w'omwana yalina okujja n'akola omukolo gwakolanga mukyala nga yakasuka enkoko eyo gwe taata okwata erinnya n'oliwaayo n'ogamba nti senga w'abaana ye mubejja bikobere n'okwata erinnya n'ogamba nti omwana tumutuume Sebutinde kati gwe senga w'omwana ne bagamba nti kati n'okwata enkoko n'okanyuga ku ssubi n'ogamba nti senga w'omwana senga n'agamba nti Sebutinde bakasuka enkoko eyo nekka wansi eteri balinnya naye bwe sigalayo eryo erinnya lyamutwala then nemuteekawo ekijjula awo kubeera akalo kubeerako abasobola bakita mutekenye musekula entungo then nemukosa akalo kano mu ntungo eyo nga maze okutuma omwana emikolo gibeerako awo Abasoga tutuufu obudde obwaffe tuliddayo kuno naye musoke mutukkirize so tuyite eddoboozi ly'omulongo atuwabule then bwe tukomawo muzeeye Sebutinde naawe twevyuyo tuve wano.
Agulumizibwenga atenderezebwenga oyo kyetondeka Namugereka. Serubaale kyetondeka nannyini byonna. Ensi eno n'ebyokwewunda byayo yogayoga gusinze gusingenga engabo n'amafumu kubanga bye bitabaala galiba ga Wanyago, kubanga geegatta ne tubona emisaayi. Kale nabwe gutyo nze Mulongo Kigongo bazannya n'engo mukisa. Mbalamusizaako mwenna abali ku mukutu guno era mbalamusizaako mwenna abaluuta n'abatabaazi abalangira beppo n'abambejja yonna gye muli. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukola ya gye muweereza n'abo abakakkalabya bya pulogulaamu gye musinziirako okuwulira eddoboozi lyange ey'obuwangwa n'ennono. Mbuuziddwa ekibuuzo mu dda oba edda oba mu nnono omwana yatuumwanga atya erinnya, era baasinziiranga ku nnono ki, era baanonoozanga batya okutuuma erinnya. Nja kutambula nti omuntu yenna yasoose ne yeebuuza erinnya kye kiki oba lwaki bagamba erinnya. Bw'otunuulira olutalo olwalwanibwa Omulongo Kato n'Omulongo Waswa, baasima ki? Zaali mpompogoma. Nefe tukiyita ekinnya ekitakoma. Bw'ogenda okukuula obutiko obw'ekibaala oba obwa Namulondo oba obwaggudu oba obusimidde ekinnya, bw'ogenda okusimba kasooli oba muwogo oba ebijanjaalo obisimba mu ttaka, byosooka kubisimira kinnya. Kale erinnya liva ku kigambo ekyo amaanyi ogwaba Wannyano agasima gw'okoma okulaba gw'okoma okuwulira ne gatambula obwesukuma obusukkuluma gwe ky'oba olaba. Kwe kuva ekigambo erinnya. Nti erinnya yeetuuma, erinnya yeeweeka, erinnya yeewanula, era erinnya yeekyama amamera. Kwe kuva ekigambo nti erinnya. Mu buddu, mu bugwe, mu busese, emisange gye gyatuwa obuntu. Obuntu obwo bwe muva katondoozi atondooka ennono nga tutudde ku lusozi oluyitibwa Nnono n'ensamizi, ne tutuula ku lusozi oluyitibwa Bubaga ne bubaga emirembe mu nsi okubanga ffe tuyitabira ekyo kyetukoowoolebwa. Kyonna ekireetera omuntu okuba nti kyekinnya oba erinnya kyekyo kyayitabiramu ng'asinziira ku nnono n'obulombolombo obw'abajjajjaabe. Timulimu amannya oba erinnya nga lituumibwa omwana akkidde mu bulongo. Ye Kato Waswa Kigongo, Babirye, Kizira, Kinyira, Kasobeza, Nakato Katotto, Okerwa Akerwa Apiyo, ago mannya agatuumibwa abalongo. Ne tubaawo n'erinnya ery'ekika ti omuntu atuumibwa ani? Kabugu, Sebbowa, Namugera, Senfuka, Kawango, Lumansi, Mukose, Lukobere, Sembatya,
kale nga basinziira mu kika n'okuyitabirwa kw'emizimu Tonda kwe yabakoola n'abatuuma. Okutuuma kuba kukuŋŋaanya nkuye za ttaka oba nkuye ezeezo ebirabikako n'ebitalabika, kwe bayita okutuuma oba okukuŋŋaanya. Kale bw'okuŋŋaanya ekintu ekyo kivaamu ekintu kimu ekiwa ekintu ekyo erinnya nga tusinzidde mu buntu. Era n'omuntu linnya eryamutondebwa kyetondeka kyetonde tekyo kintu, ate ne tutuumibwa toyo kantu kubanga ffenna tusooka kuba kakulembe. Muntu eyavaamu ekyo kye tulaba nti omwana azaaliddwa akaabye ŋŋa n'aŋŋaŋaala mu bwakiŋŋaŋaali, n'atuula n'ayavula neyeesimba neyeewalula neyeesimba ate n'atambula. Ne tugamba tekati afuuse omuntu. N'ezaali zikookolima gaali magina mwe ge muyita amagi, naye gaali maki magina. Kale nako kaali kantu, tekaali kakulembe, tekaali katona akasirikittu akatalabika. Kale kambajjeyo eyo ku lw'obumpimpi bw'akadde. Titwatondoozanga tutya oba twalombozanga nga tutya ennono. Mu basoga baakwatanga enkoko enjeru oba enzirugavu oba eya lujumba okusinziira ku nnono zaabwe, oba obulangira oba obukoppi oba obwasaava oba obwabannaava oba obw'emikago. Baatuumanga amannya nga basinziira ku nnambika ez'enjawulo, naye baakwatanga enkoko eyo n'ekasukibwa waggulu ku kasubi ey'ekiyungu, kubanga omwana atumibwa erinnya nga tusinziira ku bukyala oba obukazi. Obukazi olujja so obukyala obukyala ne bukyaluka, naye ku bukazi nga jjajja mukyala ayitibwa omukyala kubanga aba akyadde wannabuzaana, naye bw'atuula n'abukala aba mukazi ow'olujja olwo. Ne jjajja mwami n'akasuka enkoko eyo we yakkanga ng'erinnya eriweereddwa omwana nga lizirirwaba, naye we yalemerangayo lyamuweebwanga. Mu busoga, mu bunyolo baatanganga ennyana ennume we yabanga omwana omulenzi, we yabanga ng'omuwala, ne bagiteerawo omugonza ku ngalo ne bagisaaba ekitulubiyita. We kwagwangako enswera eya kirungube eyasookebwanga okukwatibwa, ye yayogeranga erinnya erinaatuumwanga omwana era mwenna mwalirootanga. Bwe baabanga abalongo zaagwangako bbiri oba baagwangangako ejjanzi, si gano agabuuka aga kiragala n'eriri ejjanzi eryagala okufaanana enzige, we lyakulekeranga amagulu nga lyerinnya ly'otuuma omuki omwana, we lyakulekeranga okugulu okumu lyerinnya eryatulibwa. Era ne Kabaka Kagulu bamutuuma erinnya Kagulu nga basinziira ku linnya ly'ejjanzi eryo. Obwo bunyolo. Kati tujja mu Buganda oba Obugandazi obugatta nga tuwizire nga tutambula ku Bwakabaka Kintu kubanga mulamu era yadda mu bw'omwoyo era alamula Obuganda, newankubadde mubuze ne Katikkiro we Kisolo. Tonda yabawa ennambika eyaabwe. Waliwo abaana be tuyita abaana ba Mukasa, ye mwana akka n'obulambu obwa Mukasa era n'obubonero obulaga obwa Mukasa obutuukirivu. Era omwana oyo aba n'ebbala mu bitundu ebyekyama oba ku kibegabega kye ekya ddyo oba ekya kkono. Era omwana oyo yazaalibwanga n'obubonero obulaga obwa Mukasa, abasinga bayinza okukitegeera.
waliwo abaana be tuyita abaakiwanuka. Omwana owakiwanuka oba owaabuwanula ye mwana azaaliddwa ng'omukazi alwalidde ku mwana oyo enfunda ezitali gumu 2 oba 3 y'omwana owamukasa. Omwana gwe tuyita nammere ye omwana azaaliddwa mu biseera oba mu magera emmere bwebalibwa. Omwana ayitibwa ssejjala, linnya litumibwa bampewo. Ssejjala omwana oyo yavanga mu lubuto lwa nnyina ng'enjala zikuze era nga zeewese nga zeegombedde ng'ezengo, kyekimuyisa ssejjala. Tigano maala ga nkoko, maala gango gattira baana naye tegatta kwekkusa na kweriisa. Ne wabaawo abaana abandawula, tugamba oyo mwana yenna ndawula oba yendawula nga tusinziira ku bulangira buli obubereberye nti omwana oyo atuumibwa erinnya ng'aliko obubonero obwandawula. Obubonero obwandawula bwe butya: ayinza okugyako n'amabala 2, eryeru n'eriddugavu, ku kitundu kyonna eky'omubiri, oba ku kabina oba ku mugongo oba ku mukono oba wakati mu bisambi mu mpataanya. Omwana oyo ayinza okuggyirako ensundo mu kyenyi oba mugongo oba mu nkwawa, kale ne tumuwa erinnya eryo. Olwo njogera ku baana abakka obutonzi nga bakkira mu bulongo, amannya ge tutuuma abalongo. Nti ne Kato, abasinga mugamba Kato ye mulongo omuto, ne Kato ye mulongo omukulu kubanga yatuuma Waswa. Singa si Kato, Waswa teyalibaddewo, Kigongo teyalibaddewo, Kizza teyalibaddewo, Nakamya teyalibaddewo, Nakyeto teyalibaddewo, Kaggwa teyalibaddewo, ne Nakaggwa teyalikoze eki, teyalibaddewo. Naye omulongo Kato ye mulongo omukulu kubanga yabatuuma byonna newankubadde yeekoze ebyobuto. Naye nga Kato ye mulongo omuki omukulu, yatuuma abalongo abo era yawa amannya. Era erinnya litandikira ku Bwakato kubanga ye nannyini kusima binnya mu Bwakayiikuuzi, nti yeekwekanga mu binnya era yayiikuula n'atuuma. N'omulongo Kizza yatudde mu Bwakiwanuka. Kyova olaba erinnya likka n'oliroota oba ne likubonekebwa mu bwanta amaaso oba mu bwaddoboozi. Okutuuma omwana erinnya kisinziira ku ki? Kisinziira ku nnono nnyingi. Ti mu Buganda jjajja w'abaana yakwatanga omwana n'amulera, n'atambula n'agenda mu lusuku, n'ayita emizimu gy'ekika, n'ayita egy'ebukojja okumuzaala jjajja w'abaana omusajja kubanga yatuuma, oba ssenga yatuuma mu butabeerawo bwataata. Ye jjajja atuuma omuzzukulu. Kibi nnyo era kivve era kiwemula nnyo taata okuzaala omwana n'omwetuumira erinnya kubanga tolina maanyi na buyinza bukutuumya. Ago ge gamu ku mawemuukirano, era kyova olaba omwana omuwa erinnya liyinza okumutawaanya ne limubonyaabonya kubanga tolina nnambiko ntuufu y'abajjajjaabo ab'emabega ababereberye. Oba otambulidde mu buku oba okuwemuukirana. Kale okutuuma omwana erinnya, jjajja yalina obuvunaanyizibwa obutuuma omwana omubereberye n'omulenzi, oba ssenga omukyala, oba jjajja mukyala omuwase eyajja okufumba mu Bwakaddulubaale n'Obwakalera baana, ye alironda bulonzi n'afumba ekijjulo we liba libukadde nga litudde ku mwana. Omwana oyo takaaba era asanyuka waalimutuuma. Era akabonero akasooka okulaga nti erinnya omwana oyo alisiimye, jjajja w'abaana amufuka ku ngozi, ne waba muwala ne waba mulenzi. Ebiseera ebisinga temumanyi lwaki jjajja w'abaana akwata omwana n'amubuusa. Jjajja w'abaana yasooka okutunula mu bwengula bw'omwana nti omwana wange ono era atunula mu ngo. Engo bye bitundu ebyekyama oba ebyebuzibwa jjajja w'omwana baakola ki? Era omwana oyo amufuka ku mutwe, ekiraga nti asiimye erinnya erimukoze eki? Amannya bagatuuma nga basinziira ku nnyiriri z'emizimu gy'abajjajja
abatambuza ensonga. Mulimu amannya ag'engero ge bagereesa obugereesa, naye ng'omwana aba n'erinnya ery'olugero. Okubbula omwana wali mubbuddemu otya, temubaamu emizimu nga gyagala okugendako mu bukojja bw'omwana oyo oba obukojja bw'abajjajja ku kika oba ebukojja oba mu mikago gye mwatta, kubanga omwana aba n'ekika n'omukago n'obukojja mwakola ki? Mwatuula. Omwana azaalibwa ebika 4: ekika kya taata ekimuzaala n'obukojja bwe obumuzaala obwa maama. Ate wabayo n'emikago n'ebukojja obuzaala maama n'ekika n'obukojja obwakojjola omukago ogwo. Kale omwana yalisinzidde nga tukompooza amannya g'emizimu emirungi. Yensonga lwaki jjajja w'abaana akwata omwana oyo ate tebamugwako bugwi. Osooka kumutegeeza nti musajja munnange natabadde n'enjigga y'ejjembe. N'akubuuza nti ejjembe sajja oba ejjembe kkazi? N'omugamba lyakazi, lino lyakalidde ddala ate lyakwegwanyiza. N'akugamba weebali kutabaala. N'abawa olunaku ne mumwetikira bye mwetikidde. Era kyalibadde kya muwendo nnyo okutwala omuzaana okutuuma erinnya ewaabwe n'omutwalirako empale ey'omukyala ye kade oba ye gomesi oba busuuti oba ekikooyi. Ne mugenda ne mulaba jjajja w'omwana ne mubeerako keeyo ne mutaddukayo buddusi nnaku 2-3 ne mutuula ne yeebaka n'afuna erinnya eryo. Waba alikakasiza n'alituuma omwana oyo era muva mu ddiro ng'akaana kaseka kasanyuse. Naye erinnya we liba bbi, emizimu egiri mu lunyiriri oyo omwana gyegaana erinnya eyo ne ligamba tetulyagala, ne gironda olunyiriri lwe gyagala gikole ki? Gitambuliremu. Kale amannya weegato wegatuumwa. Ti omuntu takera bukeezi n'atuuma butuumi erinnya nti mutuumye embidde, mutuumye kabute kabula ku ssogolo, mutuumye bazannya n'engo. Ti omuntu oyina kusooka kunoonyereza. Era kyalibadde kya muwendo nnyo nti omwana oluva akalira ku kundi n'otegeeza jjajja w'abaana ti musajja munno kati asajja lukuse, kubanga akalira ke kalaga nti omwana akoze eki? Abaana bangi abazaalibwa waliwo omulongo Nakimu. Yoyo omwana gumulaba gwe muzaala ng'omumwa gulinga ogwalwala oguliko enkovu, y'omwana ayitibwa Nakimu. Waliwo omulongo Nammere naye ajja n'obubonero obubwe. Waliwo omulongo Kinyira, yoyo omwana gw'ozaala n'ayita mu bitundu ebitali bya buziba naye n'ayita mu butundu obw'ennenge, era ajjirako gye muyita enkebuka. Oyo omulongo naye atuumibwa n'emikolo gye gitambulirwako era nga n'amutuuma erinnya ery'ekika. Waliwo omwana ayitibwa Nakangu, waliwo omwana ayitibwa Kikunta, waliwo abaana abayitibwa bamuzaala 3. Waliwo omulongo ayitibwa Mayanja. Omulongo Mayanja ajja n'amabala nga gafaanana engo. Omulongo ayitibwa Magobwe ajja n'omukululo gw'amagobwe oba obulambu obulaga obw'amagobwe. Magobwe njogera ku magobwe ntegeeza ki? Gwe musota. Era atera okujja ng'alina amabala ago galinga ag'omusota oba ag'enkufu mugongo. Omulongo ayitibwa Mayanja era amera ebyoya ku bibegabega ebibiri, naye ebyoya ebyo bikyuka. Buli mabomeka ga mwezi bifaananira ddala ng'eddiba ly'engo, era kwe kuva n'olufumo olugamba nti ono omwana si mwana ne mwana kijjolooto. Waliwo omwana ayitibwa Nyange, azaalibwa n'ebbala ery'envi mu mutwe, ye mwana ayitibwa Nyange. Era abo balongo ba Mukasa era balongo bandawula. Ye mwana ayitibwa Nyange. Tinyange empenjeru nkuwe ki? Emmyufu. Ne tugamba nti ono bwango kyana kyangu namuzisa. Enkuba ne weegikuba teggwesaamu kyeru na kiddugavu. Era abaana baweebwa embuzi, baweebwa ebintu. Kyalibadde kirungi n'ogenda okutuuma omwana oyo erinnya ng'omutwaliddeko embuzi
oba enkoko eya lujumba oba enkoko ensesere naddala ng'abadde mu bulongo oba enkoko enzirugavu bwezigizigi ne bajjajja w'abaana nga amaze okutuumibwa erinnya n'omuwerako enkota y'ettooke ya nakitembe n'obuyi oba obuwungula obw'ennyama ey'embuzi oba ey'eki ey'ente. Kale entondogo nnyingi nnyo kw'osinziira okutuuma abaana amannya. Nja kwekubira nnyo ku butundu oba obugandaazi naye nga neeri woddayo n'obuuza bajjajjammwe abamu baasuulanga ndege mu nsuku, abamu baakasukanga nga ffumu mu baweesi, ate mu banyolo bali abatuusi oba abahororo oba abahima oba abayiru bo basinziranga ku nsolo ezaaliddwa ne batuuma amannya ge muwulira nga nnyana, katusiime, karuhanga, kasigazi, kabwami, k'obugenyi, k'obwami, k'omwiru, k'obugaruka. Tibasinziranga ku nsolo zizaaliddwa nambeera gyezaaliddwamu n'omwana oyo, oba ku nsolo ey'embwa gye baakozesanga okunda kuko basinziranga okutuuma amaki amannya oba erinnya. Kiba kyawubwemu okugamba nti amannya agange, omuntu alina kwatula nti erinnya eryange, era talina kwatula kigambo nti bampita. Ogamba nti bampita kitegeeza kyeweetuuma si kyeyo kyoli. Tebampita Sebutinde oba gwe Sebutinde entindiri etindira, ate gwani? Kale olina okugamba nti nze, ng'okakasa n'omuzimu ogwo gukubbulwamu mu lunyiriri lwagwo guba gukakasizza nti olweyise. Naye amannya ga kalooli, ga falasiko, ga nawodeeri, ga simeewo mapaatiike bupaatiisi era tegayitibwa bantu. Wano mu Firika omuddugavu atudde mu kiddugavu alina kugamba nti nze, ng'akakasa ekyo kyati. Mbuuziddwa ekibuuzo ekirala nti omuntu bw'ajja ku mulubaale alaba atya nti ono gwe ntuuseeko byakola bituufu ba si bituufu. Obuzibu bwe tulina mu baana abatabaala lubaale oba banoonya lubaale, twagala nnyo ebintu ebyakiyita mu luggi, era nkubiriza abalubaale kino nkiddamu era nga nkikakasa nga nkisibako essiiri era nga nkirumira n'amannyo ku ngabo ng'enkuyege bweruma ekyowoowozi ky'omutabaazi, ng'ensanafu bweruma ekyowoowi ky'omutuuze, nange naasula bbiri ku buyozi. Mbagamba endwadde gy'otasobola kutabaala togitabaala, gireka. Mulekerewo okujja ensimbi ku bazzukulu ne muboononera lubaale waabwe, mugenda kuleetera abazzukulu okwenyiwa lubaale n'obutaagala kukola lubaale lwa malya ga nsimbi. Si buli muntu atabadde lubaale nti alina kutuula kusawula. Ddayo otuula onoonye jjajjaawo omulimu gwe yali alina okukola. Mu lubaale tuba tutabala lubaale, tunoonya lubaale. Lubaale omu yali musomesa, lubaale omu yali muweesi. Lubaale omu yali muweesi, lubaale yali mukomazi, lubaale yali mumbowa, lubaale yali kalabalaba, lubaale yali katumwa, lubaale yali musawuzi, lubaale yali mukebezi nga tajjanjaba. Wabaawo lubaale eyatunda mu bitundu ebyobulangira ng'akwata mu nkanamu, ng'abaka endooto, ng'ate akola emirimu gye ng'egy'ensi. Waliwo lubaale nga yali alimira bulimizi balangira mmere, nga lubaale yali musumba, nga lubaale omu yali mukessi. Naye gwe nojja n'omutuuza mu kitundu ekyokusawula kubanga oyagala amalya g'ensimbi ne kireeta ebizibu. Kale nammwe abazzukulu, buli bw'ova ku mulubaale ne waba akuwadde enkanamu oba biwangiro, sooka otuule omanye. Tokkiriza kifundikkwa kikuweereddwa jjajja w'abaana nga jjajjaawo takikusabye. Mu byonna byonna tuba tunoonya lubaale
jjajja asooka okwambala guba muzimu era gwe guweebwa effumu ne jembe oba lubaale owaddunga atudde mu bwakatabazi oba obwakanoonya era aweebwa ebinuulo bye biba bibiri ebyengabi oba ebyenjobe n'ekiwu kye yatuulangako okukola oba n'entebe. Awo n'alyoka balambika kino waliwo olubaale atanaaba ddagala nga lubaale mu kunaaba eddagala eryo lya muzizo ng'atudde mu bulangira. Waliwo olubaale atakkolagana na kiyitibwa muyenge oba nkaatu oba ogutamiiza oba ogutatamiiza nga lubaale yalina ennono ye. Kale kiba kya mugaso nnyo naawe osooka okutuula okubuuza nti nvudde ku mulubaale gundi ne gundi jjajjange yakozesanga kino teyakozesanga jjajja gye ŋŋenze watuufu nga neero nasituka genda ku mulubaale sooka obuuze jjajjawo nti gye ŋŋenda okutambula okugenda wagwanidde. Awo bajjajja mwe basobola okubeeyimirira ne batambula ogenda okutuuka ku mulubaale nga ye wuuyo bakebera mu mweso ng'akugamba nti kituufu kyekyo omusawuzi ne wakuba omweso naawe oba ogusoma. Mwe mulowooza okuvumula n'okujjanjaba oba okuloga n'okulogolola olina kujja mu kiggwa nga kirimu ebikanga. Omuntu talina kubeera mu nsozi myaka 10 myaka 2 myaka 16 ne mutuuka n'okuzaalira abaana ku nsozi nti noonya lubaale. Oyo taba lubaale. Ekyo ekibonerezo kiba kituuse we kisukka. Lubaale omutuufu aba muzadde, lubaale azza abaana ku ngozi. Nga gwe bw'ozaala omwana n'akoononera obugoye osula musule kubanga akoononedde era oza n'ojjajjatta. Ensonga lwaki bagamba oyo mujjajjaasi nti ajjajjatta. Kino nkibagamba bubakeeredde mu abasawuzi abasawula ne mwetuula mu biti ebya nnabyewanga ne mwefuula temukola ne mwononera lubaale abazzukulu ne mubatikka emigugu n'ebizibu ebyaba balemerera ne mwagala okubawambako empewo zaabwe muzikozese amawano kubanga mwe mwagala ensimbi. Kale nga tonnatuula kusawula sooka okkiriza jjajjaawo asome kubanga lubaale mwana muto agwanira ngozi. Mwonoonye nnyo lubaale ne muvumisa erinnya ery'abalubaale ne mulyonoona. Oli n'atuuka ne yeetamwa nga takyayagala kujja kutabaala lubaale. Oli n'akugamba nti bwe sibyetaaga bansibira ebintu mbonyeebonye naawe eddagala mbonaabona. Olina kuddayo noonoonya ennono y'entuufu. Ensonga lwaki tubagamba musooke muddeyo mu ntya mu mpya. Abamu temwagala na kugenda kulima kubijja naye wali badde ogenda ku mulubaale yenna yenna ng'osoose kakasa nti abalongo be wamwe babasiba bulungi. Engo z'abajjajjaabo ez'abalongo zaawundibwa oba tezaawundibwa. Genda kwebuuza we weebuuza ne waba kuwadde enkana musooka otuule ne waba kusalidde bisale sooka oddeyo weebuuze mwoyo wo mu bwaddoboozi ajja kugamba nti wookutte ekkubo ttuufu oba kyamu. Kale nno mbaagaliza eggandaalo lya wiikendi, mbaagaliza ebirungi. Bweza nnyo nnyini ddala. Atenderezebweyo aggundegunde era alamule oyo lumaama amaamira ensi eno mu bwakalemeera mu bwakirema mu bwakimera mu bwannambikalambika nsonga abalambikira ebirungi era mu bwannamirembe az'emirembe ensi eno emirembe. Kale ndowooza tunywesa obulungi twabasuuza tugamba nti tukomawo okubanga tubasomesa ey'ensonga. Ndowooza abasooga mutegedde ng'ofuna ntungoyo ofuna akalooko ofuna nkoko senga wa kitaawo yakola emikolo egyo. Naye munzikirize nga sinasiibula muzeyise butinde atuwa akagambo kakasembeko obudde butulidde empinga then ne mumbejja ajje wano atugjewo. Naye gwe era audio osobola okupeza ku personal etali eri ya contribution 070800 mbaso okuwa audio ng'eyo. Then gwe yagala otukwasizaako 0702 kenda 76 0702 9076 MTN 0783 04 7785 0783 04 77
tweyanziza nnyo odiyo y'omukulu oyo oluwayo olwo era nze mukyo nti nebaza mukama oba nebaza famire yange obuzaale bwange banzizaayo wasenga wa taata muwala amajimbi omukulu nganda nyingi nantuuma erinnya lya Sebutinde Lukisa yalinga azaala jjajjaabwe ate ne taata wange nanyamba nanyongerako erinnya lya Apollo Lincoln. Amanya gange gampadde obuvumu beera byebigambo bino byenkola ki kubanga naddayo mu Bwakitinda Wannema bwabakulu Mpagi nempanula nekiwanuka n'akomawo mu 2004 kati tutandika okuwanulira ddala obubaka kale nebazanya abantu nti mufube nnyo okulaba nti abaana mubazaayo mu bujjajja ne batuumibwa amannya nga galina obuvo obutuukirivu bwaki so si kutuuma butuumi mwana mannya wabeerawo ensonga. Abatambudde naffe mubadde balabi balungi ababadde ku Facebook tetuyise mu comments zammwe obudde tulina butono ddala naye nga mwebale kulaba mwebale commenting nga mwebale kubeerako buli Friday ne mugamba nti mmwe affe tuli ku Nnono mwebale nnyo mwebalire ddala aba YouTube nammwe mbagala nnyo nammwe mwebale kutulaba nkoze n'omukulu Mukoseye Anthony omumbejja Luwederilian yatudde ku kamera ate omukulu Rogers tuyahawe abadde mu control room mwebale kukola bakama bange ate yo tunatuukira ku ssaawa emu tujja kubaawo ne show eyitibwa Voltage egenda kubanga ate etoliddwamu omumbejja Luwederilian ate olunaku lw'enkya ssaawa 4 omukulu Dr. Kiza Besigye ajja kuba wali mu studios okunyumyamuko naffe ate ku ssaawa 12 aba Snaptalk tuba tuyingiddewo till then mumbaagaliza olunaku olungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.